Okay, nkwaniriza yena Josinzi dokubera ngo li Lovely Live ali ku Cookie Promotions Worldwide amanya ne dobosi bamulala MC Chiyege gange wano wendi we bayita ku Land Star if I'm not mistaken machinja basinga mumanyiwo opposite just one okupa passport I'm in between the two men men in power when job bataminga kuside eno on my left I'm having Sefco tumumanyi bulungi nnyo omusajja tanywa gatese ate side eno nemba n'omukulu His Excellency Frank Abaho nkube mungalo hey so olunako lwalero it's good news, breaking news. Sefco olunako lwalero musango oguze over 2.5 years lero bagufundikidde era wetwogerera kati asambiranga wagulunga janzi. So, first of all, congratulations. Thank you bro. Mwana si byangu mukama wa amaanyi byonna mukama yasinga byonna. Omusango banga kidire gututo omuntu lya musigire kifananyi n'amanya ebanga lyo ogenze mu kooti 2.5 years. 2.5 years. Yes, emyaka 2 n'ekitundu. Oba bulijjo reportinga mu kooti mukoti yaffe yawa ne Makindi nga mpoza era nga reporting. I've never missed no enough an accident nakeerayo nga wakamaliza accident. Exactly. Okay. Omusango kiki ekikuwanguza omusango kyogamba nti kyekino kubanga gono omuntu akulaba eri ayinza okugamba Sefco ye mbadde mwagala omusango gumuke mu vi. Ebintu biringa bisatu byenyinza okwesigamako jadde si biyinza oba si bye byenkomeredde. Naye kisokera ddala omusango gwo Katonda. Kubanga Katonda yayogerera ku mutima gw'omulamuzi si bwe kiri namugaidinga namulaga ekituufu. Then ensonga ey'okubiri omulamuzi gwe tubaddeko y'omulamuzi yekka gwe naakalaba nga nze Sefco ow'amazima n'obwenkanya Esther tankidde namu baba bamuyita Worship Esther Adikini. Then abalala mikwano emikono gyaffe emirungi gye tuyina. For example tuyina emikwano nga jo baafuka ba Luganda nga bw'olaba Frank awo nga bw'omulaba awo bwe nali naye nga bakansiba bwe nali naye nga biki n'abalala bannahiya ba Promax ba Kevin Oris abantu abalala bangi ne bafani baffe abatusabidde bangi basonda ssente bangi batusaba essaala. Emikwano egyo mikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Tojja kwesanga nti Sefco nyinza oba bammanyi naye nga waliwo bisobola kwemalira. Frank nabimala bingi byeyamalira sisagala genda yeyo kati mwebaza naye ate mpulira I'm excited okumwebaza kuba ensonga lwaki ndina wano. Emikwano gino gye giku influences okubanga okyokoza owalampa abantu. Ate omukwano teguku influencing olwansonga nti content buli omu yamanya bwakola content we. Gwe content we wa interview naye tomanyi oyinza okunzirako interview ensuula mu buzibu obeera onsikiriza gw'abampisa enzije nkola interview. Naye buli mukwano gw'olina gwagugereka n'ogamba nti katono Frank bwe mba nfunye ekizibu asobola okukwata emitwalo 2 n'agimpa oba 5 nga teyeebuziza ku muntu. N'omanya nti ono nahiya asobola okujja mu kooti n'ayimirira nti Sefco talina musango. N'omanya nti ono anyamba bw'ate ono anyamba gwe kennyini mu magezi g'amatono ge wajja ku ssomero n'amazaali ne weetereeza. President kansoke mbuuze ku gwe ebiseera ebisinga ebintu ebigenda mu maaso gwe nga akulira omukutu guno ogwa TikTok okuvudde kalumanywera embeera zino ozibaddemu leero enkulaba ku side eri nkulaba ne side eri gwakumamu omuliro kiri bwe bati amanya ne Rose Frank Abaho president wa TikToker bwakyali mu omukyalo oyo president advisor oba president advisor ekitati navuma Sefco ne 10 n'abaana abalala ku TikTok kuba abaana bangi bavumye. Bw'amala okubavuma ne bamwanukula era 10 yamukuba nako envire ne bazikunyura ku mutwe evideo zaaliwo buli kimu. Bw'amala obavuma ne bamwanukula ng'akozesa power ye kuba president advisor ng'akwata abaana bano. Bwe yamala obakwata n'abatwala mu prison n'abatwala basookera wano Katwe ne bavaawo ne bagenda Luzira. Bwe bamala okutuuka Luzira ne badda ne babeera nga babazaayo ne bamala ne babajjayo Luzira ne batandika okuwoza kwadde kumaze emyaka 2 n'ekitundu. Naye ku lisiti okwo kwaliko Sefco maama we Frank Abaho Donasia ne 10 abantu 5. Kati nze kye nakola ne ngamba okwewala ebintu bino kanoonye omukyalo ono mufule mukwano gwange ne bajja ne bakwata Donasia. Bwe bakwata Donasia omukyalo oyo Donasia n'agamba nze sina ssente naye Abaho ye president waffe badde nsaba
temumukwata ajje wane ku kooti bali ku kooti wali ansasulireyo kasente bwe najja wa Furufiga namuwa sente zali mu kadengobu nga bubiri yes nazimuwa cash nenzija nempa Furufiga sente nempa ne badonasi ya sente twali ne ku live nga babitadde ne ku Facebook ne ku TikTok ati bwe mara okumuwa sente nemugamba Furufiga mbadde nkusaba onsonyi wonziyeko emisango nze simanyi kudduka nzija ku misango gye wateeka ku baana bano kwanze sikuvumangako nagamba gwe sponsor gwa sponsoring abaana bano kunvuma nemubuuza olina obujulizi obulaga nti anze tombuuza bujulizi kuba gwe mugagga waabwe gwe abakulira nemubuuza nze kubanga nkulira bano tekitegeeza nti ngenda kusponsoringa bavuma abantu Sefco yali avuma abantu be netukkanya ne Sefco nemubuulirira nakivaako tu Furufiga gwe wasooka ovuma abaana bano nabo ne bakwanukula gwe n'okozesa amaanyi go n'obasiba so omukazi oyo ne tusonyiwaawo ne tubeera ba mukwano ne wajja nga wagenda beerawo embaga za Kyabazinga oyo n'empepeya naye ne tugende wa Kyabazinga buluwamu nengamba mbadde njagala osonyiwe Sefco ne 10 nagamba kale 10 musonye bwati we yangamba nze Frank Sirimba ne musajja mulokole nagamba 10 musonyiye ngamba musonye nti ye nenkubira 10 najja ne tumitinga Furufiga nagamba musonyiye ne tugende era naye wa Kyabazinga ne video jeziringa ndi ne Furufiga ne 10 kati emikolo gya Kyabazinga bwe gimara okuggwa 10 Furufiga ate nenda banga ate yewerera 10 ku TikTok ku live ngamba no mukazi buzibu ki nimugamba nimukubese nimugamba mama wagambe watusonyiye ate 10 ngo omwoyo werera nagambe kiwale ekyo kyantama bikibi nensirika Furufiga nga nkubira amasimu muteka motoka yage tuvuga tugenda out mulya sente muvaayo enkera bwagenda mu kooti atawaye erinnya lyo nimugamba Furufiga mubadde mu kooti abaana ne bangamba onjogeddeko munnoonya nagamba nemadde sikola ki sikunoonya abo bamanyi n'ebigambo byabwe wanudde najja nagenda mu kooti yali agenda bweru ne gundi ne mama Fina bwe bagenda mu kooti yali agenda bweru lwe bali bava mu kooti mba ndi awo omuntu nankubira essimu nangamba jebale 17 jebale nti ndi musirikale wano ku kooti tukunoonya oli wanted twagala kukwata kooti yawa nzinga sirina misango nti kooti ye Makindye nemubuuza musango kigwe nakoze nti Furufiga ine misango gya kuwabira gwe ne banno muri ku file wali ne mama wa Sefco ku live nga muvuma Furufiga nemubuuza ina video nga mvuma Furufiga ndafe yabitugamba era nabiwo omulamuzi era omulamuzi akwetaaga kusale ekirimi ganza abadde mu kooti siwulirangako ng'omulamuzi agamba nti oba bamunonye bamuleete oba kye bayita warrant of arrest sikiwulirangako kitegeeza yakikola yina ebigendererwa bye kati bwamala okunkubira n'abiŋŋamba Furufiga yali gundi Dubai nenjagala muwe audio ku WhatsApp nemanyi bwe muwa audio nja kuba ntankudde ki entalo Furufiga bwe yajja n'atuuka e Uganda bwamala otuuka e Uganda ng'avudde Dubai n'akwata 10 namukwata mbu simanyi 10 alina mukwano gwa Furufiga gwe yayogeddeko mbu yamusuubiza omugulira emmotoka njagala okyegendereze 10 bamukwata omulundi ogwasooka then ono omulundi gwayogerako ogutegedde gwakubiri kati njagala ekyo kinootinga bwamala omukwata 10 ne bamukwatira eyo waggulu kasozi eyo ku Makindye eyo waggulu mu Kizungu 10 nankubira essimu nemugamba Furufiga oyo alina emisango gyange kati bwaba alina abapoliisi nze nti okugendawo nenkubira nengamba nze nga ntidde nenkubira Alan Cruz nangamba Frank totya gendayo nange kyenakola nevuga emmotoka yange nenkubira Jobless nengamba Jobless yange tugende ffenna bwe bankwata okumyewo emmotoka yange nagenda nkiina but nze ndi musajja sitya kuba amanyi ne bwonkwata sirima nti ngenda kwatika njavaayo nentuuka ku lusozi bwe ntuuka ku lusozi zaali ssaawa 2 ez'ekiro nensanga Furufiga nga alina abapoliisi aba basatu nga alinawo ne looyo ogwo omu nembuuza Furufiga amaanyi ogajjawa agatulugunya omunauganda omwana oyo okwata waaki yes ate already alina emisango mu kooti ate omugulawo emisango ebirala lwaki omukwata nangamba nti yayogedde ku mugagga wange nemubuuza yayogedde ku mugagga wo batya nga n'omugagga amwinaawo awo mu nfo
Nengamba omugagga nti simumanyi sogera manya g'abantu. Nze naraba omusajja nali simanyi ne muyita nti gwe mugagga nti ye. Omusajja najja ne mugamba oyo mukazi oyo agenda kutomeza. Video ki 10 gye yakoze egenda okusibya 10. Omuvubuka n'agindaga ne mubuuza ofollowinga bulungi statement omwana gye yakoze nti ye. Ekirungi video eyo nagirimu. Nze ne 10 ne Alan Kuluzi ne mugamba kati wano kiki ekisibya 10 nagamba nti nze full figure ngambe ngende musibe ne mubuuza gwe bakutegeerera nti nze ngambe ngende musibe ne tiyomba ne full figure ne mugamba full figure already ne emisango mu kooti ate bunaku mbadde ntambula naawe olya zange bwe twawukana okulya ezange n'ogenda mu kooti n'ompaabira kati 10 temuyina gye mumutwala nembuloking ekkubo motoka z'abantu zaali ziyita nga zambuka nenkolawo ensasage n'abayayi b'okukyalo ne bajja nenkwata oyo omugagga ne muteeka ebbali nenjogera naye mu buntu buli kimu n'abaana waliwo abaana ba NBS abaaliwo buli kimu kati oyo omugagga n'agamba nti Franka mukwano gwange mumanyi ate abaana yabakulembera 10 mumuwadde bwe ndiba mwetaaze nja kukubira Franka omusajja oyo nampa 10 ne muteeka mu motoka omusajja bwe yavaawo ekiro nankubira esimu n'agamba Franka nze sonye 10 sina kyemubanja oyo mukazi adda ayagala kuntomeza so nze nakolako full figure omukwano nga njagala nzijeko emisango wobanga omuntu akuwala noba akubanja tomwewala owebanja tebamwewala tomwewala kuba omwewala oba oleese obuzibu namukolako omukwano okumala ndowooza emyezi nga 6 oba 5 ne bigaana era ne twawula so awo zino tanjagala simwagala nabalaba ku mwali mwenna ku musango gwa Lien Skin nga muli mwenna okuva ko bwekito bwe kyali kati saawa zino n'olwaleero ngenze ku kooti nga mutegete emisango bagigobe ningamba kangende ku kooti mbadde naakatuuka tikyayogera omusirikale we najja nga ataddeko masiki mbadde ne yugi n'agamba Frank okwewala tebuba buti nange omutima gwange ne gunkuba ngamba abantu bulijjo babakwata ne babasomera emisango ne bagamba giwedde ate ne babakwata nga bakafuluma kooti nange kyenkoze nenkola kye nenvaawo nengenda so omukazi oyo amaanyi gayina agamba ye president advisor president advisor tekitegeeza kutulugunya abantu oba kozesa amaanyi mangi baganda bange njagala bagamba ekintu kino bo following media oba Facebook oba biki teri muntu yali ayisize ebigambo bibi ebyobuwemu mu kamwake nga full figure yakyasinze oyise ebigambo bibi mu kamwake n'obwolubanga olina omwana wo waka tosobola teekako page obanga gwe YouTube ajotadeko full figure omwana wajiwulirize oba osuubirayo ekiwebuwemu oba okuvuma omuntu so omukyalo oyo bwavuma abaana bano ne bamwanukula yakozesa advantage nti president advisor but State House nje tukolera nange nkolera State House bampo mu State House recently sina kuweza myezi 2 nobobuuza ne recently gundi kanona Lweiso oba munyita kano oba jeno yagamba nti abantu bonna abakola ne State House ngoyagala ko power State House ato otyobora omuntu wa wansi fengafu aba State House tekiina so omukyalo we bwabanga alaba power jaine ya State House jayagala atokosa okutulugunya abaana bana abaana nganze wa NRM Franka betulaba mu feature president awo wenyini okoze otya kulabika nti olungamya abaana ba TikTok kubanga ne gwe tutudde naye simwangu wansasagge deraba mu kidiyo nali nkuvumyeko lingamaze tujja kubiwulyawo mu comment kiri bwe batsebo ebbanga lina joining la internet twaliko abaana abavuma abantu okwali Sefco 10 Sharifu Iga n'abalala nabatuuza ne mbabuulirira ne biggwawo era tebakyavuma abantu kyovora ne Sharifu Iga yagwa kuba yali content we wakuvuma so tokwata video y'emyaka 3 emabega nogireeta ate olwaleero balokoka babivaamu katugambe engeri gy'omaliriza omusango guno empisa zo wezizza bujja togenda kuddamu kusibuuka mpisa nze sisibuukangako mpisa nze nnumba nnumbye gwe nnumba nkuwe kubanga olaba waliwo abantu abeetaaga okukaliramu nga omuwulidde ayogera waliwo omuntu ajja n'akusonkereza n'akuvuma nga manya ayina ofiisi gy'alimu nze ebyo sibitunuulirawo nnumba nkulumba wotannumba mukwano gwange sikulumba nali nkulumbyeko abaho wamma president nali nkuvumyeko Promax nali nkuvumyeko bona sobola naye kati bwe bucya kikeni nanvuma nange nonyayo ekyomuddiza okwetaasa
nyate chicken wabata anvumye banumba wachi musajja watu nchiwa Sefuko oli muganda si bwe kiri ndi mufumbira oli mufumbira okay naye oyina kauche yiyo olunako olwaleero oyogera n'omuntu eri akulaba olowooza wayewulira erinnya Sefuko bana akulaba kiki kimugira mu bwongo ategeera oyo musabuzi oyo awa level ekyo kyo bwe kiri ne wabeera gwe nseka naawe kati nca ninkuvuma woba onnumbye bw'otanumba sikuvuma ne mulimu gwa kuvuma singo numba nkuvuma mama wo tata wo ne jajjawo bonna mbavuma bw'otanumba mukwano gwange kuvuma kuno n'oyingirira mu famire endala olugamba tokyaddamu mu misango gino nga gwe wakakuba emabega anti bw'onnumba kitegeere quote my word bw'onnumba n'onvuma nkuvuma naabe wamwe ne mbatwaliramu ne jajjawe yafa ne muvuma okyenyumiririzaamu tokirina mbuzibu si kitya era nnumba ng'okimanyi kubanga n'etteeka ligamba omuntu yenna akkirizibwa okwekola ki okwerwanako nze omanyi kati nayiza amateeka nze buli wava eri nanvuma muvuma bwaba tanvumye mwagaza ki miskini naye nvuma nkwate ebifaananyi bya mamawo bireete muvume taatawo mmuleete mumuvume ne jjajjaawo simanyirwa togambwako ate sigambwako sibuulirirwa kuba nasoma teri ku TikTok ansinga bitabo ne wabeera gwe okusoma kiba kitegeeza okusoma kuba kiba kitegeeza kutyoboola kubalala in case of anything manya amateeka gange manye eddembe lyange togenda kunninyirirako ogende kati Frank abaho wuuyo akola content wali omuliddeko ng'avuma omuntu bameka bamuvumye amanya amateeka ge kati kikula kye Sefuko ekikula kyange nakuzibwa simanyiirwa naawe nzijako interview nkuvuma n'ennyoko ne mutwaliramu era tonnumbanga kyekyo tuline Ssaabavumi Sefuko tukyagendera ddala mu maaso ali ku president njagala onyongere otutangalize mu mbeera eno gye tugendamu bigenda kutuuka wanga tuli mu mbeera ya content production yono n'okulungamya soko oliza kugambye gwe oli YouTuber oba okola ku TV gwe tovuma Sefuko bw'ovuma Sefuko tosuubira nti agenda ku poliisi ajja kuvuma naye kati okwewala ebyo gwe muleke tomuvuma nati tuze tufuniramu scenarios waliwo abajja bagamba ku bantu tubalabye nga bamu tebavuma bo babikolwa oba okitegeera Sefuko onatuuka maybe n'ofunamu obukubagana n'omuntu gwe totya abantu maybe bayina nga busambi mu biwato nze sinfunangako obukubagano n'omuntu wa mundu kati connection yange n'ow'amagye oba n'owa poliisi egenda vaawa nze ndi TikTok mbeere ku TikTok nga nkola video zange challenge zange ndaga 6 packs omusirikale tasobola kunvuma nga nvumira kuki dembe teeka kyeriwo omusirikale okummanyira era omusirikale n'oba na mundu kino nkikubuulira n'onvuma nkuvuma yes ntunuzaamu kamera sitya muntu yenna okujjako mama wange eyakiri nkyananzaala nze omuntu bwanvuma nze Frank amuwa ekitiibwa lwansonga yali ambeereredde osimuvuma oyo asobola okunvuma lwansonga yali akuteko miliyoni esukka mu 1.5 nampa ne kati ntunuulire Koki Productions oba ntunuulire Promax anvumira kuki naddala nga sinina kyemukoza asobola omanyi waliwo okuvuma n'okuchallenginga Frank aba ayinza oba alina point nga njagala mu challenginga sivuma muvume mugamba abaho kiri bwe kiti bakola bati ne we bati respectfully omuntu mu addressing naye ng'omuwa ekitiibwa abaho ayinza oba talina 1 million followers naye ansinga emyaka ansinga ssente kitegeeza ne waba alese opinion nga nkyamu nina omumutereeza with due respect naawe osobola oba olina byonsinga naye nga ndi mu buzibu ojjano nga Sefuko bambi tewandikoze bwotyo tebavuma bantu nze mbadde nteesa kola content ng'ozina respectfully naye ojja gwe kavumira biki nkugamba kawakali abeewammwe nnyo k'amazzi Sefuko obina ebintu obirowoozezaako mu kiseera ki webigenda okuggwerawo oba obirowoozezaako after nga ovudde mu myaka egy'ekivubuka nze ndi planned kid nzize neevuga ojjidde ku boda si bwe kiri there is a difference planned kid asibuka mpisa si bwe kiri naye kwegamba byolowooza si byendowooza gwe olina byolowooza mu future nga nzimbye that's you nze nina life gye ndimu nze banzimbira dda ebiseera ebisinga entalo zo zendabako ebiseera ebisinga zibadde nnyo za materialistic nyina emmotoka nyina gundi olowooza emmotoka esinga eddembe ly'obuntu oba abantu betukolagana betuwangala nabo ebyo tebabikulembeza kyova nga Frank abaha alina emmotoka tomuwulirangako ng'agamba nina emmotoka eyo opinion yo nze kyenkulembeza respect me I respect you because respect goes both ways
When you respect me, I have to respect you by orders. Because on the respect, why should I disrespect you? Naye omuntu takuwadde ekitiibwa ojja basanga bino byenjogerako naawe obuuza ebibuuzo naye okimanyi tiwaliwo omuntu akusanga unaakuvuma nga tolina kyomukoze. Muvume, vuma maama we, vuma taata wawulire bubi, agende ku poliisi nga yeyakusoose muwoze kyekyo. Okuba kati waliwo ffe tukoze ekisa, tukooye abantu balinyi, tukooye. Nze nagobereranga amateeka tuka ku poliisi ng'omuntu yakusobezza nakusingirayo, ensonga ezisingisa sijja zikugamba kuba naawe ozimanyi. Naye kye twakoowa kyekyo omuntu okuva eri n'akulinyirira n'alinya eddembe n'alowooza nti agenda kuyita kagende. Nsuubira amateeka wagakolako oba ogasomyeko? Ogamanyi? Soma naye akatabo k'amateeka ga Uganda konna nkayina. Wasoma ku Social Media Management Act nti ebintu bino byokola teyina repercussions ebiyinza kuddiza. Sooka ombulire etteeka ki era nkola ki? Etteeka eryasooka baali scrapping, walitegeera lye bascrappinga nti nze okwogera ku kintu nga tekikusanyusizza n'onyiga osobola okunzigulawako omusango luli kyaliwo si bwe kyali, kati it was scrapped. Nsobola okuvayo nenkugamba ekikunyiiza nga tolina tteeka lyogenda kunvunaana. Naye ate bwe nvayo nenkulumba nga kyenkugambye nti oba tonnumbye sikulumba nenkulumba, awo etteeka liba linkwata. Offensive communication balijjawo naye tekitegeeza nti cyber harassment balijjawo. Kati nze cyber agenda kunkwatira wanga gwasoose okunvuma nga deeti zo ziri maaso ku zange. Nkuvuma nkiddamu n'ennyoko ne muvuma. Tokiddamu gwakusatu. Mbadde njagala okumanya President gye tulaga nga tugenda ddala mu maaso n'embeera eno eyakubeera nga essaawa zino apu evuddeko abantu okuyingira ekkomera. Bwe twogerera Kyumi ayinza okuba avugiddwa, aziziddwayo mu kkomera. Avugiddwa atwaliddwa mu kkomera. Oyambye otya abantu okubeera nga tebatuuka mu mbeera eno, okubeera nga kati ssaawa zino obuyambi bo bwetaaga era nga muvudde mu bannammwe? Abantu bona bayamba dda, tekyali muntu avuma muntu, ekyo kimu. Ye weebuuza ani atwala 10 luzira, ye history ye woyo atwala 10 luzira ali atya? Lwaki Kasirine Kusasa atutte 10 luzira? Oba Misha Kisemakula lwaki full figure? Why? Ogamba full figure yali ow'amaanyi ennyo abaana bano kubanga gwe bavuma, oba yaliko ebibala nti bwenvuma full figure bagenda kumpa milioni 10? Weebuuze lwaki bamuvuma. Lwaki tebavuma Kasirine Kusasira? Lwaki tebavuma Papa Misaki? Kati sooka okole research zo ng'omunamawulire otegeere, bona otegeera tojja kumbuuza. Smoke without fire. Okitegedde kyagezaako okunyonyola nti weebuuze lwaki mu bantu bonna kale tebavuma ggwe. Lwaki tebavuma Frank kuba ng'oyo tusiba naye abako ku live zonna? Lwaki tebavuma ate nga Frank omumanyi anyiiza? Lwaki anyiiza nti ayogera amazima ate amazima abantu tebagala kukola ki? Gawulira nti amazima ganyiiza naye ate ganyuma. Kati ye kyakola nti bakyagala naye obuze lwaki tebamuvuma. Era kankubuuze gwe obuze lwaki kiringa wobeera ewaka nga gwe bavuma gwe balinnyako gwe balyako emmere, lwaki gwe omuntu omu? Kyagezaako kutangaaza. Kati nga nze Sefuko nga sijja kugenda mu maaso ekibuuzo ky'omubuuza nti akoze atya sponsoring, oyita sponsoring nga ko bavumi. Lwansonga nga nze kamwa kwogera singa teyaŋŋaana kuvuma era singa abaana tababuulirira ate si yazaala abaana nti he's responsible for every Tom and Dick. Okitegeera abali eyo nti ababuulirire naye alina waakoma nga Frank abaho nti nze Frank asobola okuŋŋaanya kino naye nga nokikola naye ye abaplayinze paati ye nti abakubuuliridde. So Frank abaho akoze ekimala abuuliridde abaana nga nze yambuulirira nakyuka. Era bwe baateekawo beesimbyewo ba president nalonda ye ate ye namulonda forever lwansonga y'omuntu akuyamba both emotionally and financially. Nti tajja kukoma kugamba sorry bisimakyusa bw'anaawulira nti Sefuko bamusibye. Kati mwate wo mu mistake nyingira nti Frank yawagira abaana tawagira. Ayamba kujjayo mu kkomera bwe aba ayambye omwana aveeyo then bw'amala okuyamba novayo n'akubuulirira. Kati abantu kye batategeera golooza singa yali awagira abavuma singa tavuma. Gweleko video nga Frank akuvumye nga tolina ky'omukoze singa avuma. Naye kuvuma kulimu ki kye mugisinga okujjamu? Oli oba tomuvumye tolina waliwo ky'oba ofiirwa? Tekuli kirimu naye ate njagala weebuuze. Njagala okyebuuze muli mu mutima. Omuntu bw'akuyisa bubi n'ogenda ku poliisi n'otayambibwa n'oyita mu mateeka n'otayambibwa naye ng'omuntu akuvuma ate takuta okola ki naawe ng'omuntu owa wansi?
kuba kati ffe tuli bantu ba wansi ndi mwananchi sina pisto sina mundu nkole ki newe butwanga bana abeji ndi nfe tit for tat Bible tugamba tit for tat is a fair game nkuba nkukube era Bible yo ekugamba nti omuntu wakuba luno liyo tameno chusa buchusa koleki ne kati bodda mu normal life Frank abahoja movement olinga kino kimulume wekange nga yewadde obutwa is that fair zawe nkabira government nenjikubira omulanga etuyambe abantu bewa amaanyi eba censoring bwe bateso aba censoring at least ebawumuze ko waliwo omuntu go wa amaanyi ne gamusukirira obuki obungi kati we Frank abaho nomu wa presidential advisor ayinza oba taso akugera bulungi luzungu naye ate amagezi ge gayina gasobola okugattako kwenze omuntu eyangamba nti sefu toddamu kuvuma yali Frank nga akugamba ekintu naawe n'okirabako siri mumuwaana naye nkulaga nti waliwo omuntu nga ye omulimu gumusaana kati olaba abantu bujje gwolaba nga bamuwadde amaanyi asiba busibi bantu ate abaprovokinga kati neweebuuza n'omuntu tumukolera ekyo omuntu wa wansi akole ki byebyo ebintu ebivumaganya gavumenti omuntu n'avaayo bayinza okunaani sefuko sina mugaso naye nze sefuko mpa omusolo from A to Z ate mpagira gavumenti nga siguliddwa nti oba ki nze nsobola ovaayo ne ngamba Promax kino kyokoze banange jangu twambale t-shirt ya NRM tugende tuyigirize abantu Museveni kye yakola mu Katonga tubikoze wano ne Hajjati Adija Namyalo ne bamugamba ebigambo ebibi ku nze nensigala nga Hajjati Adija mwagala omusango n'engeri gye guwedde tosuubira kulabika nti reconciling no yabadde gundi yakutusa mu kooti. Forgiving and reconciliation they are different, right? Nze namusonyiwa kuba kye yakola yakikola mu bine Yesu yagamba abamu ku bamanja yakola ki yabasonyiwa naye ate I don't need reconciliation with her because tetulina kitugatta. Olowooza womu nayongera okusikanga n'omuguwa tekigenda kwongera mbeera kuba bulala. Obuta reconciliating na muntu tekitegeeza nti tugenda sika muguwa. I don't need her in my life. Because ebigambo byovaamu essaawa zino webimuguwa mu matu biyinza obutamusanyusa. Nti omuganda agamba nti atakulekera naye tokola ki ennyanja ekutokola ki n'ekirala akwagalize komera abakwagaliza ki kati anjagalize entaano oyagala mugambe nti ki I don't need her because I've never needed her and I don't expect to need her, meaning I don't need the reconciliation with her because no ekoti egambe sirina musango kati which grounds do you want me to reconciliate with her? Terina kitugatte ekyanditugasa ekitonotono Mr. Frank Abaho oba president waffe yakiŋŋaana kati kiki nze complainant wange yanvunaana mu butaano kyova ne kooti ekizudde ne kugamba sefuko toyina ki and tojja kunsuubira kuddamu muvuma oba mwogerako kubanga siri muvuma siri mwogerako from the other guli omusango gwasooka wekuba mutima nekuba mutima nayiga ate Frank yambuulirira ate omuntu okula ova mu butongo nonya content naye ate bw'omanya nti waliwo amateeka agavuga community oyiga n'otegeera era nabo ba chicken obalaba yensonga lwaki tebavuma content waabwe bamukoza akola olugambo naye tolimuwulira nga avumye muntu lwansonga alabye sefuko nga bamusibe naye nkya tajja kwagala musiba ate nze ndi muntu agenzeko ku ssomero okitegeera naye abantu bayinza obutakitegeera engeri gye bakulamu mu internet okikakasa otya omuntu ali eri. No, I'm not here to prove anyone because once bitten twice shy enkya Frank bwankuba nanga sefuko toddamu kola kino nankuba oluyi ogwokubiri mangenda kuswala kitegeeza sijja kwagala kukikola ki nze nga sefuko oyo omukyala gwombuuzaako sagala namu discussingako just kyenjagala abantu bayige nti amateeka gyegali ate njagala bakitegera omusango nguwangudde naye amateeka gyegali Frank bulijjo abitugamba ate nga oyo Frank golaba teyasoma naye olaba akuyimirira nagamba sefuko kino kireke kitegeeza aba alina grounds zayimiriddeko kikugamba tagenda kikugamba nga mulamuzi tagenda kikugamba nga omuntu eyasoma amateeka naye ayina kubanga eriso ly'omukulu waddugala we walaba ate ayina ssente wali ayina ssente omusiro byobiraba siwe biri kale olunaku olwaleero president mbadde nsaba okumanya nga tumaliriza interview eno kubanga omusajja ntwala kantinigo ayagala kumpisizaamu ddala gaali president olunaku olwaleero ogenda kukola otya okulabika first of all ekisanja kyo kiggwako ddi kubanga obadde kuba president simanyi paka kuwulira bubi kiriwe bati ekisanja ekyange ekyo sooka oleka okyogerako hakuna mchezo ate ono abapo by the way kyemutategeera
nti ekisanja kye bamu ekisanja kya myaka 15 kisanja kiba gundi kyeyo constitution kyeyo gye bawandiika tetugendera constitution ya Uganda fa babigamba amateeka because etteeka ligamba the power is with the people fenga abakozesa kimanyi ne leero waliwo abajoyinize TikTok anti kati abajoyinize tubakkiriza naye tekitegeeza nti president akola ki gwe kati okimanyi nti leero waliwo Munnayuganda azaaliddwa okimanyi nti president Museveni yakyali president so mbadde njagala okumanya mugundi zammwe constitution yammwe ekisanja kiggwako ddi temulina limiti kankubuuze nze nagenda ozaalibwa nga Museveni yafuga kati nina emyaka 37 lwaki nze yakajoininga nakafuga emyaka 2 ngenda mugwakusatu lwaki oyagala ekyange kiveeko ng'ekya Museveni tekinakuggwako Museveni mwana abanyankole tebafuga lumu batufuga paka kuwulira bubi ekyo oba oyagala kati yabaho twamuwa kuba ne tumujjako ekisanja yakiina yakigaba yategeka okulonda katona amujjako otya sebo ofisi yetuulawa ofisi yange ebadde etuula mu motoka naye kati gundi yampa ofisi omukyala gwe bayita Helen Seku commissioner ndi nkola ne State House nga president wa TikTok so sigenda kulaba TikTok nga anyigirizibwa nkikirize okiraba ya kati ofisi yange eri opposite ne parliament president's office we wali ofisi eyabaho Frank president wa TikToker naweebwa ofisi eyo kuba nali president wa TikToker singa nali sina award ebbirize nga president wa TikTok singa ne Museveni tamanyi right now Museveni knows Frank because of TikTokers awards ezo ziribawa award ezo yasooka nagiweebwa Sefco ne Ichuli ne Batomudi ne Bachumi ne Bachaga ne Babamweyana be bampa award eyo ku Power King yes award zino ogenda okuziba waziba zisatisfyingidwa baani twagenda mu kalulu lindako TikTok temugiriko ng'abantu bamenye bokka nti ojja kusanga bannayuganda abaweera emitwalo ameka badde nsaba ompa omukisa nkikunnyonnyole okulonda kitegeeza waliwo team of people abeekuŋŋanyiza ne babeera organized ne balonda omuntu waabwe si bwe kiri Frank abaho so far tulinawo group emu eri organized emanyikiddwa mu mateeka ga Uganda eri registered era ekulibwa oyo era yalondebwa nga ssemateeka wayegamba wa democracy okay anti manya yakyogera mu Luganda nti demokrasia so kati yalondebwa kitegeeza byalondebwa bikkirizibwa sagala mubuuze omusajja oyo mumalako mirembe ani yakulonda ani yakuwa amanyi anti twetaaga okumanya waliyo ne ba candidates maybe abayinza okwagala abalala nabo bebeegwanaizinge bakole naye ye ekibiina kyakulire kyaba Uganda Content Creators Federation kyakuliranga president kyekyo kati musuuza right now yakulira federation y'abayimbi si bwe kiri kyogamba omuyimbi yakajoininga naye abamukulira nedda naye abaliwo abali organized bamemba b'ekyo ekibiina bakola ki otwalako kabondo bwe tuba tukitwala n'ekirala kanjogere waliwo agenda okulaba interview nabuuze nga yajoinize TikTok yesterday abuuze nti ye Frank okubeera president wa TikTok yesimba nani yalondebwa ani na voting watwali abantu 10 ne tugenda mu kalulu nensinga omuvubuka yali munyankole akolera bweru last gwe nasembayo singa bano bampa award yabwe bali bamuyita Fred Owen yali TikToker wa maanyi atenga muyimbi Uganda namusingira ku 73% kwata 100% ojeko olabe yafuna percentage yenkanaki bwe mala osinga Fred Owen abame abo ne bampita ne bampa award so TikToker yenanga oli yagala amanyira Frank mu bwaka joininga ani yakulonda to represent of nina award nabajimpera ku Power King nansinze Fred Owen noyo mugayo omunyankole eyokubiri yujiza avugiddewa najimpe ye gwako omwaka guno nga gugwako eyayujirwe gwako yali ya myaka 2 yabano nga myaka 5 okiraba ne yujine timu ye n'abantu baabwe ne bajja ne okusima kwa abadde bajinkwasizaawo nga teno mu conference ya Pinky ye nawo waliwo nga bampa award eyo so
tobuuza walonde bw'oti annyonnyodde engeri gye njagala nga tuvuddeko ku content production nga tuvuddeko ku rules ezibatwala biruubirwa kibe muyinanga ekibiina ekitwala ba tiktokers byinza okugamba it is a positive impact. By the way tetulina kibiina kitwala ba tiktoker, tulina ekibiina ekitwala ba medias bonna abali mu Uganda era office ezo zigenda launchingibwa oyanguweko yedigitalinga oyingire. Omwami akikulira bamuyita Minister Baryomunsi, Honorable Minister Baryomunsi ICT Minister. Exactly. Okuli Joyce ono mukyala wa Buganda Minister naye Sebugwawo. Yes, okuli Honorable Minister Kabyanga gundi bagirese egenda tugataffe nangaba influencer abantu bali ku different applications over YouTube yani bona abali mu media kasobera influencer gundi process yawedde era sha yona tugenda gironchinga minister be bamanye genda launchinga bwaddi bwe bamala ogironchinga kigenda tuyamba ffe nanga ffe ba media abaana bali mu media nga go YouTuber ojja kubanga o registered mugundi eyo obanga o registered government batu bade sente ngabo wala bye byabayimbi bajja tukwatirako kuba government esura yingira mu kintu nga tigenda supportinga government batu bade million bozi tujja kujja wole million 10 ngene wekulakulanye Frank Mbani na kyemba teereddeko nze ne Sefco ne nabalala ya nange nigezaako kulanga mbasaka nze Frank asiri bubi nina ebyobugaga bingi sina mwana sina mukazi naye na creatinga we ekintu ekyo okulanga nyamba bannanga banzikiririzaamu toyina mwana toyina mukazi ngoyina sente olinda ki ngenda wasa mwaka guno nga gugwako iyo bweberawo otya mu biseera bino anti wali abawala batuyambako eyo mu ngeri yaabwe batinga mwaka guno nja kuwasa omukulu Sefco talinayo mu kifo ye mugoberezi bugoberezi ki ninamu ekifo naawe ate kifo kyaki tuna kitunyonnyola nti gwe tofaayo omanyi olaba omanyi bagamba nsumululo osuna ebiika byoyagala ffe tetwagala kwogera byaffe bikolwa kati weebuze lwaki nava mu kuvuma kati nkola content manyige weebuze lwaki okuvuma tekukyali nnyo ku TikTok wabula omuntu omu yakyankalanya gwe saagala kwogera mannya. So for that matter therefore kino ekibiina kyajja si kuyamba buyambi ba tiktokers kubeera nga balekerawo okuvuma nga mukirowooza kuba jambwavu kuba protecting legally bokumanya nti banange bwokola kino kiba kikyamu bwokola n'okuwagaza abantu esi yaabwe n'abali ebweru bajje balambule Uganda. Esegeeza ebintu ebimu kati ku TikTok bewaddamu okuva mu kuvuma kwe kutunda zino business ez'amaanyi g'ekisajja. Nedda sivumanga ko eddagala lyo nditunda naawe ngenda kukowa. Omanyi nze nga yina sebo. Toyina. Amanyi nga yina sebo. Wawasa. Oyagala kolereyo katambi. Impeteri wawasa. Katambi kakolere gwe. Naye nga nze munzikirize nga tuwumbawumba oba mukyali nze. Tuwumbawumba nga tumaliriza. Munzikirize mbeebaze mwenna abansabidde olunaku olwaleero mpangudde omusango ogwampaabirwa mujjukira bansiba naye omusango leero lwe bagusaze era mpangudde era bambi siri muvumi nze sivuma bantu numba bannumbye gwe bonnumba nkulumba bw'otannumba sikulumba ebyo ebintu sibikola ensobi gye nasooka okukola nagikola nga noonya content nali nnya nagifuna nayiga once beaten twice shy okitegeera n'ekirala tukubiriza abantu mwena mwenna abali eyo bambi mu observing amateeka buli kyokola n'oba toli ku TikTok ne bw'oba oli mu bulamu bwo bulijjo omuntu takubibwa omuntu tavumibwa omuntu takoonwako manya amateeka agafuga eggwanga lyo obeere n'emirembe kubanga obutamanya amateeka tekikugisaako ki musango. Nkwagadde nnyo so nze nga Sefco mbakubiriza ekyo ate mwegatte ku Frank Abaho abeere nga atutambuza kuba nze Frank namwesiga lwaki he has more actions than words ekyo then n'ekirala nzikiriza neebaza abantu bano wammanga okusookera ddala mama wange owokubiri Frank Abaho abokusatu mikwano gyange bambeeredde omuguno omusango sijja kwogera bingi kino nakiri naye sagala nabamenya amannya bannahiya ba Kevin Orisi ba Promax ba Frank Abaho ate we Frank Abaho ye kyeka njagala namuteeka mu kifo olaba kuli ku kidaali nga mugugu from day one ye ng'omuntu simu wangu nti munyankola anyiiza niba nkyogedde bubi nti munyankola anyiiza anti abanyankole tulina perspective gye tubatwaliramu ye arrogance ekyo kikyo nze kyemmanyi bantu ayogera ekintu nga bwe kiri he calls a spade nti ne bwansanga Sefco nga nnyomba nga nze ali mu nsobi ajja kungamba Sefco gwali mu nsobi toddamu kola kino awo aba tamanyi nga mukwano gwe abeera Frank ng'erinnya lye bwe liri nga tumaliriza awo kazigo ki akaliko kubanga abantu bagamba onyirira nnyo Sefco akazigo nga sinakoogera mujemba w'eddagala lya size banange temulina maanyi koki
oba kuki oba ki temulina maanyi ekyo kikyabalemeseza n'ova ku lujja muje mbawe eddagala lya sayizi n'amaanyi atakulira mukyala emirandiro ogijjawa golooza byakulira mukyala si byakwesoka singa aba bayita balunnyanja asinga babeera ku mazzi be bali ebyennyanja singa ono Frank abaaho engeri gy'abeera eri singa yasinga ente okitegeera so akaziga akanyirira okambuzizza sawa zino nkola na shuwaddiiro omumanyi asinga okunyiriza bwe nkola naye niyo okukyusakyusa ebizigo tobugyemu obuzibu asikyusakyusa nkola na contracts I'm a brand kampani weesiga ku kino ne weesiga ku kiri tomalirize ng'olinga kyambalo ky'amagye it's okay I'm doing ndikola sente I'm making money n'ekirala ebizigo by'abantu gwe kasobola nga ndosinza omuntu nenkola naye manya waddala olaba oyo Franka kijja ku nze he's real kati nze ngina n'abantu bali real sagala abantu bafeere sagala abantu bayaye sagala abantu bali mu bino kati mwekugamba nti ono Franka mwekwateko mwekugamba nti shiwaddirwa mwekugamba nti kano kakola size kabakeeko otherwise omuntu ebiseera ebisinga oba njogere ntya nenga kuki webale nnyo kumbeererawo media houses ez'enjawulo mwebale kumbeererawo Franka abaho ye Franka bambi simanyi nensaba Katonda mmwe ekyasinga okwagala abaana babawe byonna bibasinga okwetaaga ku nsi kuno mama wange mwebaliza ddala kuki nkwebaza Nahiya nkwebaza Promax Kevin Orisi tiktokers ne bannange tuyanze nnyo Dr. Sefuko olunaku olwaleero president nga tumaliriza abantu bo bagamba ki kubanga kakati gwasinga obuyinza buli mu ngalo zo kirabika nze abantu naddala aba tiktok mbagamba okweyisa obulungi oku respecting abantu abakulu atisinga emyaka nkyekyoka n'abazadde bammwe tuyanze nnyo tweyanze tombulidde kalulu wekaddamu naye olabika ogenda kubeera dictator akalulu ako Museveni bw'anaabazeemu okwesimba nga n'akange kaddamu ogendera ku bakulu bo tweyanze nnyo tweyanze gali ku promotions bwetyo wetambudde olunaku olwaleero MC Kiyege Gange worldwide for now blessings